Nze Namulema Judith, CEO VIP Bridal Makeup and Hair. Olunaku olwaleero nzize kwogerako n'abagole. Abagole baffe abavaayo ne batuwa emirimu. Ngenda kusooka okubeebaza ti mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutusapootinga. Naye waliwo ensonga ze nzize ntunuulira. Nkoze emikolo egy'enjawulo ate nga mingi nnyo. Ne ngamba oba oli awo nja kujja nkyogereko. Abagole baffe abalungi mwebale mutuwa emirimu, naye abantu bano ababeera ku ttiimu nga batuyisaamu nnyo amaaso, nga baba beeyisa bulala. Simanyi oba osobola oba musooka ne mutunuulira abantu be mugenda okuteeka ku ttiimu. Kati nga nze nejjeemu nga service provider, otunuulira omugole nga yalonda matron, naye nga matron yayagala okubeera mu kifaananyi ky'omugole. Simanyi oba bamatron be mulonda musooka ne mubatunuulira, simanyi oba musinziira ku kyokulonda bamatron, naye ebintu bingi ebibeera eno emabega wa kateni mu bye mutasobola kulaba. Nze nga makeup artist ogwange mba nzize kukola, mba sisobola kuyingira mu mbeera gye nsanzeewo, naye waliwo wootuuka ng'ate okoze n'omulimu matron gwe yandikoze. Nze nandirowoozeza nti omulimu gwa matron kufa ku mugole, ku making sure nti omugole afuna ekisinga ku lunaku lwe. Naye abagole bange abasinga benzize ndaba bintu bingi, by the way, actually ngenda kuba mbabuulira mu episodes challenges zetusanga nga makeup artist. Naye abagole bange weekanga nga matron tamanyi omugole oba yalidde, tamanyi engoye z'omugole oba ziri okay, tamanyi tamulinako, naye nga matron ali busy nnyo, ayagala bamukoleko makeup, ayagala bamukoleko enviiri, ayagala bamuwe keya yonna gye mwanditadde ku mugole. Ate era n'anyiigana nnyo. Tutera okukola enviiri nga ziri simple kuba omugole alina okuba extra, naye ate ye matron n'anyiiga nga bamukoze enviiri eziri simple okusinga ku z'omugole, era n'ateekawo embeera. Kati mu mutima ne neebuuza, ddala omugole ono bwe yali alonda matron ono yasinziira ku ki? Era ddala matron omulimu gwe ki? Omulimu gwa matron gulina kuba gutya? Osobola okumbuulirako awo mu comment section. Nyinza okuba nga nze atamanyi, naye abagole mbasaba busabi mufeeyo nnyo era muggule amaaso ku bamatron be mulonda okubabeera ku lusegere. Ebintu bingi ebituukawo gwe nga makeup artist n'ofuba okulaba bambi ng'omugole ono olunaku lwe terufa, naye ng'ate matron oba ttiimu ey'abantu be yalonda nga tebafa nayo. Ngenda kudda mbanyumiza omugole bwe yatuuka okufuluma nga gomesi amapeesa tegaliiko. VIP Bridal Makeup and Hair, tusangibwa Pioneer Mall.